kwaniriza bulungi bannange omusajja nabe ne wa Cameron Ngitao golaba ku ddyo era be bali abantu abali bavuganya Richiganga Ivan Semwanga ne bagamba fe tuyina sente bali tebayina bannange ebintu ebyo bannange bijukire biseera ebyo budde buli 2017 nakwata abasajja abo nga boogera ebigambo yoyo katusooke tuwuliremu awo byebyo kitalo ddala omuntu angambye era yabadde Bawani na Rose owe South Africa kiddemu kiddemu tokirya ekigambo ky'oba okwogera njagala nange kiwulira era mubampadde olugambo bwe batyo bwe bagambye abadde ng'obadde towulira muganda abadde Bawani na Rose naye gakitalo nnyo nina mufani waffe abeerako nnyo kuno yes ekirungi abantu abo bayamba nnyo abantu be South Africa balinga ba USA ne UK banna Uganda bonna bali mu diaspora era yongera okuwumula mirembe Junior naye waliwe South Africa eyali bbawa Leila Kayondo owe South Africa obambi mujjukira omujjukidde era muganda wange miti e South Africa nkutumidde nnyo ne baganda bange bonna be South Africa abakedde okumpeereza amawulire gano bambi twasasidde bannaffe abali waliwo ebintu ebibuzaabuza lumbu yoli akatambi akazze nga katambula kaddamu n'ombu tebannamukwata oli bamunwedde dda nga bwe nabagambye eggulu naye eyaŋŋambye yagaŋŋambye nzijja wano kati agenza okumpeereza akatambi kananga agamba nti tebannankwata kalabikanga akakadde naye tunaakasembyayo tujja kukasembyayo akatambi ako abantu bebabuli lumbu ye yaani lumbu ye tugenda nemubukedde bamuwandiiseko lumbu ye byali ayogera awo nga biraga nti tebannamukwata naye kalabikanga akakadde kasooke tudde ku Big Eye kuba litakagwa tusindikidde litakagwa babagosi walisomye gwa amawulire lumu nekiggwa oli omuwala Susan agenda ofumbirwa ng'atugamba nti omusajja Big Eye buli lwajje agazagaza mwana amusuubiza embaga yamuteekako engagement ring ate tabikola covid badde yamuyitamu ono kyavudde asalawo okumwetwalira omulaba oyo ye litakagwaliwa badde agirabira ebintu kati Big Eye numubuuza kati oyo mumanyiira abadde mukyala wange litakagwa basoose okuwa kaadi emikolo gya wiiki katonda wange tebikyali mbigambo kati sooka kulaga litakagwa ganyonyola n'ebifaananyi bya Big Eye ng'akola engagement ring ku mwana ono gwe bamututteko nga bamutwalako donizira naye Big Eye ngayagala nnyo abasama abikaba kintu kye test ye Debbie abadde era ngera ku sirimu yembe akoze ka sirimu yembe obolinda kwenga Big Eye aludde nga amusuubiza emikolo buli mwaka amufukumuddemu omwana omu n'owookubiri bwe amufukumulamu bufukumuzi baana tamuwangayo wadde omunwe gw'okukyala kati tubadde tuli awo omwana mulenzi yeddira nnyonyizi wa Shafiki atutwala mu bitibwa lwakuba taagala nnyo butaala naye nga amutwala mu bitibwa ematuga mpitibwa omukolo gw'amaanyi ewa muzeeyi we buli kimu bakitegese naye nga kino kituyambe okuyiga nti abaana babende temubafukumukamu baana era ajja kutukakulekewo akuddukeko mu bitiibwa nefe gye tuli ku Snapchat twalufulumiza dda follow me litakagwa bane mwebale Bukedde TV tubaagala nnyo naye nga bwatyo Debbie Nantonga agenda Shafiki amutu banange abantu balina olugambo ulira bwalumiriza naye nga Debbie Nantonga agenda Shafiki amutu kale agende munde tubagaliza ofumba bulungi esi bwetyo omanyi bwe nabuuza Big Eye yangambye seguya ojjukira yoyo gwambuuza ke nakyuka nga nze sijjukira binnamubuuza namubuuza oba ntukola amawulire mangi n'agamu ne tugeerabira naye twali twagalana naye kati nze ndamuleka Big Eye nga bwagamba wuuyo yadde ku ssimu naye ate bamutuuse ku vidiyo ku kamera ate yagambye tamumanyi nzo yanyonyodde nga president respect Big Eye Big Eye abantu batambuza ebigambo ebifaananyi biri wano bizuuga bidda muli nga beetegeka kukyala ekyengera kireka ndooza wali musawaana bwekibanga bwe kiri naye nga nja kumala biraba kati oyo omumanyi Suzani mumanyi era mumbuuzaako kema Layira ndabika namukubuuzaako nga simumanyi
wanje Nizo okuba namukubuuzaawo nga simulabako bifaananyi nze mbaze kulaba muwala mumyufu wano. Awulabija weyagadde naawe. Ate neyagadde waate. Wangi? Ate neyagadde wa waliwo okuyagala okuyagala kugira wa. Oyagala b'e Bulaaya. Wakoowa abantu ba wano oyagala b'e Bulaaya. Leka naawe nedda. Anti kati bw'olaba Donzera, bw'olaba Noono, ate oyagala bansiza amaanyi. Ate mukyala w'omuntu bamuwasa kyogamba nti singa mukyala wange ate singa bigenda kubeerawo. Kati mwayagala nako bwagalanyi? Ebigambo saagala nnyo kubyogera saakunsokwalibye naba nakulaba. Naye nga nze naawe kimanyi nti ndi singo, ensi yonna ekimanyi ndi singo. N'oluyimba mwaluwulira nga nduyimba. Ndi singo. Naye onoonya? Enze. Ntunula mpola. Lwakyo kati nayo naye bamututte. Bamututte. Ajja funa omulala abantu babaamu. Era naye bagenda mumutwala. Babaamu alikwasa. Naye nga kiki bannaye omuntu owa katuserike kubanga ekibba abakyala mu COVID naddala. Omanyi bateekawo etteeka no more land transactions ne office ezikola ku by'ettaka ne baziggala mu COVID. Okwewala abantu okubba ettaka ly'abandi mu COVID muno nga ddala abantu bali mu lockdown. Naye ekibba abakyala n'abaami kyo kigenda mu maaso mu COVID. Abalinawo nga abasobola baliisa ababatwala. Happy birthday Elizabeth Namutebi oyo omuwala wa Mary ya Nambala. Bambi alina emyaka emeka? 5. Kakuze ka baby. Kajiweza ncha. Kino. Ozeka kimugana nke. Omanyi omwana oyo wabyafaayo. Kandabira taata wako. Ne bw'olaba mutumidde. Era ebyafaayo mbirese. Dolo yokera biteeyo. Munnaayo omwana azaalibwa omuntu omu. Azaalibwa abantu babiri. Banange twesimye okuba nti nomubeerawo obudde bugenze mukulu. Era katusooke tusime ttiimu ekola. Ali ku kamera ya Javez, Gmail ima producer, mu control room Nicholas Muhanuzi akikubye ne crew yonna ate munange Jotalaba. Kakati bwe tubala nga Elias Lukwagajja Road Mayor kati balekere Eddie Kenzo twabagambye accident fetu basoje bagamba wano nenga tetunagiye kakasa kati yabadde mayaawo akanya agenda kunnyonnyola Kenzo yennyini engeri yakaguddemu motoka negira bweti neefula ne at least wawonye. Congratulations mugana obulamu tebugulwa. Kale tubagaliza weekend esinga owembwa namala ne His Excellency Joseph Atsebya Very President. Good morning. Papa, vai. People get to know the interest, right? You need to make a report. Yes. How do you make a report? You need to get the facts. What was the accident? Who was driving? Who is the victim? But I think it's the road was slippery. And that is what is going to be in the report. The driver has because of that car change. Because of that change. And it was a bit raining, you know. That is the issue. Statement yake mtondo changu mpewi order na vile 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 mbadde ndiyo nga maze n'okusiŋŋanira ku office bankubira essimu nti muganda waffe yakisina Eddie Kenzo tukidde ku mmotoka awo emmotoka yononese tugenda ekyensosa okubuuza nti bawonye nanga nti bawonye nenoonya we bali wano mu kiriniki wano ku bagiyitaani eno Omega medical clinic era we tuli wano naye kimpadde amaanyi nti tawulira bubi accident ebaddewo ne babadde nabo bonna bafunyeko ku bisago naye tebawulira bubi wabula nti kyeraliikiza nti oluusi